Thank you so much for watching, ladies and gentlemen. Big up on yourself. Buli omu gy'osinzira okuba ng'otuwatchinga abannaffe abayisiraamu kansule nti ekisiibo kibatwala bulungi nnyo era tusaba Allah byonna byonna bye musaba abeere nga abibawa kamaala. Bampita Simple ku Verse Strange kwoli nkusaba subscribinga, sharinga ate beera ng'otambuza emboozi etuke ku mulala. Okuva etwamala okulonda akalulu ennaku z'omwezi nga 15 omwezi ogwa January omwaka guno gwe nyini 2026. There are so many people abavuddengayo okwogera, abamu bavuddeyo okuvuma, abalala bavuddeyo okuwa advice, abalala bavuddeyo okuba nga boogera ensonga zaabwe ng'abantu. Yesterday omukulu amanyikibwa nga Bajjo we yabadde ku video emu yavuddeyo n'ayogera ebigambo bino. Njagala gwandaba obiwulirize obikozese nga gwe w'obiraba osengejja oba weetaaga osengejja ate ofunemu ekyokuyiga. Verse Strange, Bampita Simple. Nagambe Geneva Summit si gwe gulusoosa okubeerawo. Geneva Summit ebaddewo kumala nga nayo tonnazaaliwa nga ne Museveni tannazaaliwa. Ye summit ebadde nga w'emyaka kiki? Nembagamba nti His Excellency Kyagulanyi yagenze n'apulize rights. It's fundamental. Ompulya bulungi. Tuyina eddembe ly'obulamu, tuyina eddembe ly'ebyenfuna, tuyina eddembe ly'okusoma. Wako omwana wasomera mu muto bw'omugyeko eddembe ly'okusomera obulungi. Bw'omuntu bw'ogenda emulago n'otafuna ddagala oba ogyeko omuntu eddembe ly'obutafuna ki? Bw'ozimbe bwe tuba omusolo n'otunyigiriza nga bannansi nga Museveni bw'akola oba otugyeko eddembe lyaffe. Ezo zonna baziyita human right violation. Nembagamba ti statement ya Kyagulanyi yandibadde ng'ekwata ku bannayuganda bonna. Bw'ofuna chance mu bazungu awo kyosooka okuyimirira okwogera. Baga nti omusajja oli mubi nnyo yatuggyako buli kika kya ddembe. Yatwala eddembe lyaffe ery'obulamu. Special wajibwaine. Magirabye bulungi. N'atwala eddembe lyaffe ery'ebyenfuna. N'atwala eddembe lyaffe ery'okusoma. Abba omusolo gwaffe. N'ogera ne statistics nti abali b'enguzi emitwalo 4 ayigikira report bwete bwegamba. Ompulya bulungi olina facts. N'omugamba nti okumanya omusajja oli mu maje ge gafuga eggwanga ne poliisi yennyini tekyalina buyinza. Kinabaddengezaako tegeeza. Kubanga Museveni akimanyi bulungi nti abazungu tebalina kibayinza mukola. Museveni alayiwa abazungu. Mukwano gwa Igwe. Yabakolera kati wamulabye n'eddagalo. South Sudan, Dagalo wamulabye. Yatuziza Dagalo. Abalwane Suba yabaterezeza South Sudan. Ye master of the region. Ate abazungu abo babi. Abacha, president wa Nigeria, Abacha wa muulirako. Nigeria nse ina amafuta. Yatta abantu Abacha. Abacha yakole fujjo abazungu tebamukwatako. Kagame, Paulo Kagame wa ne Rwanda. Family y'abamuvuganye netera kuggwawo tebagikola ki? Bana Uganda essubi tuliyeteekemu ngaffe. Bajjo nfuke mukwano gwo, fuke mukwano gwa Kyagulanyi, fuke mukwano gwa Lubongoya. Tusuka ffe tutereze, tuve mu kunene ngana. Wantu wekolemuuko ekibinja nga People Power bwe yali nti twagala buyinza bwaffe. Katwaga n'amateeka ga sayininga gokagoka gandibadde manduso okulaba ompulya bulungi nga twegatta. Bana Uganda nga mukyaganya okwegatta nga mukyali mu bintu by'ebibiina by'obufuzi Museveni talina gy'alaga. Tewali ekintu kyokka sobola osirike wako ekintu kyokka ekisobola okutwala Museveni nga tuli omuntu ogwo. Bajjo Wako, Kyagulanyi, Lubongoya, Besigye n'abenyale ne batwegattako. Tosobola kuzimba ku bantu bavuganya Museveni. Ompulira ngato oli mu hate speech. Mpuliza bulungi tunawe maina wuguka nti kyolina okumanya nti mu kutwala Museveni waka walina kusooka kubeerawo mbeera. N'abazungu tokwatanga omwoyo gwo n'oguguza abazungu abo babi. Abazungu babi. Omuzungu talina kyayinza kuyamba Wako. Omuzungu nekibakozesa kino bali mu kutiisatiisa Museveni abawa amafuta. Bali mu kutiisatiisa Museveni abakolere. Muzungu tasobola kulumirwa nti Wako batyobona eddembe ery'obuntu. Omuzungu takwagala nga kogwa afaanana ng'enkima. Abazungu ba business people. Obona bu summit babukola kukanga Museveni batule naye ku table. Kyovula nga Museveni abanyoma yaganye n'ambassador ogendayo. Summit teyina makulu. Naye kalenga ku Kyagulanyi bafunyeyo ka platform esookulaba ebirowoozo bye. Ne bw'ofuna omukisa ng'ogwo yogera ku Dr. Besigye ye musibe asinga okuzitowa mu kkomera. Nti bw'onoyogera abantu bajja kulaba nga atali selfish. Nti ddala olwanirira ddembe lyaki
buli lwogenda nga mu nsi z'abo abasajja weetunde nga munnayuganda so singa wannu kwanza Kyagulanyi ye mukulembeze wange ye mukulembeze wa Besigye fe abanyigirizibwa tuli anda Kyagulanyi ye mukulembeze wa badipi abanyigirizibwa ate ye mukulembeze wa BNRM abanyigirizibwa kati buloli bwa presenting ebintu bino presenting la buli sector kinabadengezako kola ki ne binvuma nabadde mbisi lwakuba bategedde tebazeemu era nabavuddeko omanyi lwaki manyize entegeera nze bwogana nga mu bisoto by'embizi nange mba mbizi ne bw'ojjanga omuntu bw'onkwata obulungi nange nkwata ki speech yagikolerewa waliwo ovuka bwe nakutte waliwo ovuka bwe nakutte puli CPS ebute bwade buntiisatiisa butukunoonya nabugee kati twenoonya baabukutte mu nnaku 2 yagikolerewa speech Bobi Wine simanyi yagikoledde naye omulamwa kyenjagala mumanye buli muntu alina essubi mu bazungu nkwegaidde libajjeemu essubi tulina kulyeteekamu nga ffe abaana b'ettaka lino twetagayo opposition father figure agenda okutugatta kibi nnyo omuntu owa Nuupu okuyimira nga tovuma Besigye kibi owefudisa okubanga ovuma owa Nuupu otegedde bulungi tuli selfish Museveni tebamululunkanira situlago bagibalekedde ebalemye kyemulina okukola kumanya Museveni bwe yagenda mu nsiko yakyusa plan B n'amanya nti bwe naawe agenda mu kalulu kano obote n'akawangula agenda kunzika yamutiisatiisa n'amugamba ngenda mu nsiko opposition buli lunaku kyandibadde okola okimanyi kukeera kusoma quiz Museveni walabye Museveni nga yeegonza ne maama wa Nyerere Museveni alina empisa ze zaamuwanguza teyavuma ku bantu teyavuma ku bakatikkiro teyavuma ku bamuwakanya Museveni yakkirizanga kulists zimu ne bano hitira people tebaagala abagamba mazima kati fwe babbaji lwaki tubawangula ffe tetutya buvumo bwabwe tukaba tubamanyira obuvumo obwo bwekito ojja kujoga bajjo state agent bajjo munyampe kinkole ki kyusa strategy kati strategy egenda okuwangula Museveni erina kuba unity European Union terina makulu kugambe Kagame tiyazina kye yamukoze opposition leader we Rwanda ukimanyi ba family yona yakafa n'omukazi yakafa Mobutu Sese Seko ukimanyi nti Museveni yamujjako ne Rwanda ompulira Iran yakata abantu 8 bagenda mu mutwalo European Union eganye okuyamba Iran yakasiba abasibe 13 kati ebizugu tebina makulu bizunga buzunzi nebyo bidira neba na Uganda tukyekwa biri bifere nagamba ne Edi Mutu abisinga makulu tukyekwatiremu ngaffe tuva mu bino okunene ngana omuntu atanatuka jalagata yomba bahesa ambassador government ya tagenda yo European Union Parliament kuvadda bwetu wekolekangamu tayina na makulu gakuba Uganda kati zona labine tetulina kiddako kuteeka subi mu obwo parliament wabafere tulina kulyeteekamu nga muna Uganda osobola Bobi Wine yakobe wako osobola yakobe batasa sanctions tezirimu makulu bas Museveni mu America ayagala yoki bas actioninga kayihura bas actioninza abantu bonna omuntu omugaga teyetaga genda mu abanaku mwaba ino genda mu America sanction is a solution kufuna one opposition figure solution kujawu bibina bya bufuzi tufuuko omuntu ogu tumanye nti obwavu obungi bwe butugatta okujjako Museveni otegete kyemugamba wako sanctions tebiri mu makulu bya chana kito tebakulimbanga nti sanctions zina makulu kati Museveni agende mu America yagala yoki ba sanctioninga speaker bwafirwaki osinga mungu obugaga tuva mu kwerimba limbo twaliriza Museveni wako ekintu helping them kakati bogano bogisako Museveni obuyambi Museveni bwabona Museveni manyi sente zaina Museveni sente zaina ne bwafa emyaka emirala 10 zimumala era onyigiriza bano banaku kubanga bawo obuyambi Uganda badde bazimba ne wabo obusamuka mu economy wabawo obusente omunaku bwafunako kati bwate bogano osiba obuyambi obonyigiriza bannansi otegede oyina okubala nti omuntu gwevuganya kati Museveni talina kyafirwa mu bulamu ne bomukuba essasi n'afa kikyatalabye kikyabanja baana be bagenda kubonaabona buli okola ekintu ekinyigiriza abanaku oba okoze ensi gwe muleke bamuwa obuyambi abanaku asaba naye nga jangu wano okolera ebberiyoniyo tibananga omusajja mumulaba abagobye ku katale agatwala mayumba gammwe twegatte naye kati opposition ya wano yajja kufuna swaga abantu wali opposition wako twetaaga opposition nga yote ng'emanyi n'ebyobufuzi si kuwogana ku social media opposition ya wano ebaatisa bubaatisa temanyi kyerimu temanyi muntu kigwevuganya twetaaga opposition wako nga tolina na busungu Museveni talina busungu alaba nsibambi oyo yalinga akukuta ne Gaddafi
yawereza Kigundu nsibambi bagendako Dubai okujja ku government ya Museveni ne Museveni yamunyigira bafundikidde bakaddiye bakozi bameka kati wano mpuga babu milioni 5 ne muwogana muyine nako ku mitima muli bannako mu mwoyo temumanyi politics ekisooka ekimufuga yigokola n'abalabe bo bajono mufuna muki tunulira ebirungi byabba totunulira bibi neba nabano batunulira okola ekibi kimu ne kibeera bize ebirungi byokoze kati abakatasola bawa buyinza osubira najjo mpuliriza mu EU parliament ebimu ku biyambye Museveni okufuga kuyiga kola na balabe be nga tosobola kola na mulabe bo bagamba Museveni Kayihura agenda kujja mu ntebe ya mwongera na mayinja mu ntebe wakompuliriza entebe bagamba Museveni Kayihura akolaga ne Kagame bagenda kuwaba yagana namwekwata Museveni yatuka okuba Kayihura nga amwetolodde ne wano Bobi Wine awulya bulizi kijjamu tijibajja yabadde ne balamu nanyiga. That is charo this politics gwe mulimu wako njogerera abantu nga ddala baagala okuva mu mbeera embi twetaga opposition figure nga tawalana katobadde okimanyi nti nze nalabula Kyagulanyi ne mugaba bagenda kukwata ne musindika ne message ne wadde kungamba nti thank you niwe amazima namugamba nti Kyagulanyi sala amagezi weetegulemu bana abasajja ba planning kukwata nabiteke ne wadde kungamba nti bajjo thank you kati mukulembeze ekyo oba mwali banji nalinze ka era bwe namugamba naki namugamba Bobby sala amagezi osooka weetegulemu bana abasajja bagenda kukwata omubuuzanga niyo kumanya omusajja oyo mubi ntali bada mukulembeze wadonga nti bajjo thanks for my concern. Which type of leader is that? Yegulumiza Katonda tawa muntu buyinza kwegulumiza nze namulumirwa kubanga abaana ba Fred bajja ne bangambe ebigambo kubanga nze Kyagulanyi mwagala sagala kibicho nakola ki ne yegulumiza nyaloza nte oba wakabi nengo joint Museveni full figure solo kuva Museveni batula ne boogera government buli mulabe wa Museveni yafuka mukwano gwe ebazita qualities of a good leader but bayina qualities of a good leader koka Kyagulanyi adire bisirusiru no byo social media ebivuma abantu moyateeka amagezi ge ne yegobaka abantu abagezi yetaga abantu abagezi Luwongo ya mugezi Katana mugezi na Lukola mugezi munupu mulimu abantu abagezi nga batano ezisigadde zona nkodomali ziri mulizo wogana bwogganyi Kyagulanyi kumukisa gwa badayina abakuba na mpisa abakusoko sirike kumukisa atenga ninkoze eki nato nsirwa nkoze eki njogedde bubiki byoli kugira ati mugate kumukisa gwa abakuba na mpisa kiki rubiki totegerera nawe abakulembeze tosobola betaago mali ebine ebigoroberezi ngambi ebine ebigoberezi mbadde nkugamba kumukisa gwa ina abakuba na mpisa nga asobola okukola n'abalabe be nga yeegonza amanyi Katonda niye sawa biri agenze ku malaalo Katonda tasobola kuwa Katonda yagaba obuyinza Katonda okulekawo Museveni osanga ina kyakwatiridde tosobola kubanga olaga abantu kugenda kuntana kirungi okukiriza mu bafu kirungi Katonda yagaba kuntana kibi ngoli mukulembeze wansi mpayo mukulembeze omuyani yalagenze nasinza amalaalo ogenze osinzize ntana yobote ogenze gamba okukiriza mu bafu kibi kino byenjogera mazima agaluma Katonda yagaba ki bulito Museveni yayinza katika nkukwale statement nti Museveni yayinza okubanga jayina omuntu gwe yasse nemba ajja mu kamera awana Katonda ayogera byawandiikibwa bya Bayibuli ne Kurani wako ndiwaje bulaga nze mukasa Katonda yeka yagaba obuyinza kati tasobola kuwa kisa ngo oli mu kususuta sitaani baba jajja emizimu emisambo agitukule embere aga Katonda tasobola kufuna ante lubalembera tebiriyo Katonda ayagala muntu amugulumiza mu kamera tasobola kukola kabonero ka malaalo munfukamidde ku ntana y'obote ate ngenzi simanyi ku malaalo gewaffe oyina okusi Kyago tamanyi yo script ya name sigama tajja kwata ku mutima gw'omulokole tamanyi olubiri lwa Kurani na lumu mukutya mukama amagezi mugakola ki Katonda yeka yagaba obuki Katonda mpuliriza anti akyogera for public relations ze Katonda akebera mutima wako omuntu atalina Katonda tasonyiwa nze wako katika ngambe na kino nze okusonyiwa kunkoledde ebintu binze sowala na Bobi Wine ate nze njagaliza Bobi Wine Katonda nga akiraba sisobola kusanga meeting genda kola Kyagulanyi ekibiina enjibeeramu era bwe nva musindika mirengo amba banyi kola boti ne boti kuba Katonda akebera mutima Katonda akebera mutima ne buli oli walana asiga bukyayi obudde bwe yandimalidde ku Museveni abumala asiga kuba ne bukyayi si kirungi ku mukulembeze omukulembeze ayina kuba uniting factor Museveni yo bamukozi katika nkugambe yakama Museveni ayinza okuba tayagala Anita Amongi kubanga etulo munyankole tayagala muntu ali mu ddiiru naye Museveni yeegonza ati sitwa mukubulira yeegonza natakolagana ntakwagala nakola naawe era muli shaffe ne tujja kwewunya nga Museveni ayina abantu basudde naye nga
yakibalaze bateesa buli lunaku boogera kijabulabutire omukulembeze bwakola omukulembeze tolaga mpikizo tosiga bukyayi katonda gwe tusinza katonda kwagala katonda ayagala nnyo omuntu atasiga bukyayi nagamba mu ngero 6:16 nti oyo asiga obukyayi mu booluganda katonda amukyawa waliwo ebintu 6 mukama byakyawa weewaawo 7 bya muzizo gyali amaaso ag'amalala olulimi olulimba ebigale ebyanguyibwa okugobererwa ettima katonda akyawa omuntu alina ettima kyagwanyi buliriraga abantu banne ettima katonda agenda kukyawa asiga obukyayi mu booluganda tosiganga bukyayi wako timayiga sawa 3 yakoze bwati kaka bine biberawo mu kusiga busizi heti kati mayiga waba yakoze ensobi bojja n'omwasamira ku social media akwegattako bana yayongera kunyigira kuba yakafaananyi wako nga kabaka kyabazinga ali saidi yaffe nga kabaka mutebi ali saidi yaffe nga kasoleke kyaki eri saidi yaffe abo tibali suppose kuba mu politics ati mpuliriza kati ndi ku level ya kintu kikulu nga kabaka ne bwakola ensobi tolina kujja ku radio gyogerako bano bavuma abakulembeze bwe binaddiini byagenze ewange bwe bavudde Museveni tosobola kuyisa munaddiini yenna mukamwa toyisa mukulembeze ne babakoze kisirikire kugambye Museveni yasirikira abagala okumuwamba mu ntebe n'aguma nabo leadership zina kuba magezi otegedde kakati bano bo bakola entalo bakyalina okulwana ne banaddiini balina okulwana ne bampuuga balina okulwana ne balokwago balina okulwana kati balituuka dde ku Museveni kubanga nagamba balina okusoma Museveni bwe yagenda mu nsiko yasangayo Moses Ali Kasirye Gwanga Nkwanga ne Kayira nga bamukuba n'abagamba tusoke twegatte tukuba obote bano balokwago bate bakuwagira oba banaddiini tebakuwagira soko bagamba naye batata mu nsonyiwe tulina ekizibu ky'omusajja ono tujja kutereza ensonga zaffe nga tutuuse gye tukola ki gye tulaga naye tonatuuka na mu State House nga atooyomba ate baagala kuwulira bigambo by'amagezi bo bamanyi nti olina kubagamba nga byebagala kuwulira mu matu kubanyumira bw'ovuma Museveni oba mukwano gwabwe bwe bagamba amazima oba munyampi nti oba state agent bo tebaagala muntu ajja n'ayogera kituufu nga bwe kikola ki bakuumira abantu mu intimidation mu Katonda nga tebakyusiza approach nga bakyali mu approach y'ekyana ekiteyo okuwala n'abantu tebali kumba ku ntebe Museveni obote bwe yamulima mu bote 1 yakyusa strategy nagaga tekangende mu kalulu mbere wa kusatu ngende mu nsiko buli mwaka olina okukyusa strategy wako si buli santu ojja kuvuma buvumi nakanga abantu mu kyekijjoko kubanga 2020 mugumu bavuma Museveni yagenda 2022 bavumye Museveni aga 2020 emyaka 10 bavuma kati bataddeko obongo kati bo bakasaba funa yakantu kebekwata nga baloza Museveni yagenze kati balina akabaluwa ka ambassador yaganye kati ambassador okubalaga ti parliament yamutalina makulu ya jigai tagenda kwa pele mutalina makulu buli obuzungu bufere nakugambe ndi mutwa kusinga makulu ndio saba tebali organized soko organizing ekintu ewaka nguza on gosubira jo representing tewali mu parliament parliament ina chenyiza kola Museveni nebo musala ko buyambe Museveni abeerawo ne muna Uganda bajonze mbona kwa boda yabona tulina kusoka kwegatta waka kati oyaga abazungu batukube ewakiseka baggalewo Kampala mukadde baggale ekibuga wabewo okwekalakasa teri muzungu nedda kikatasula ate ekyokubiri America Trump yalina tuyamba Museveni yekka abazungu be bano ba European Union tebalina nabo masiki nibona bonyi bannange kino kyembagamba nze mukasa nze ndi ku side y'abantu ebyaddala wako nzadde abaana kyokanje kababere mu mbere nembi yeni ali mu bweti wako kyogambe nenfuga nokantugambo totegera osobola okuwagira Museveni engeri gyadibagamu eggwanga bwati nga sente aziwa banzi bambi wako gutwagala kufuna police taxi police ngosobola otandika factory eyo kyogamba nze mukasa ku magezi gena sobola kubeera investor w'amaanyi mu but ebyo byokwogera biri already si kati gw'omuvubuka talina opportunity biri organized few abagagga batono abalina factory tosobola kuveeri naye enyindo ye eringa eyabajjo ne bakuwa taxi holiday bese weggwanga baaligabana nsibambye bwaye sente ki mpuliza kye nkugamba tulina okumanya nti neggwanga lyaffe nti Museveni government eno bwekyuka system n'ekyuka ffenna tuba bulungi mukatona mugulu wako ngo oyagala okukyawa government buli muntu yenna alowooza nti government eno nnungi gendako emulago olabe njagala tusituke kati ne kamera olabe emulago mukatona mugulu omuntu afa nga teri amufaako aga Katonda wako ngo oyagala okumanya nti ensimbi waliwo abantu abasuza enjala kati nabona video ya Green Daddy ngalina ontegedde buli kye nkugamba ng'oyagala okumanya nti Museveni mubi genda ekirudu promota munnaffe Dick yafa nga talina oxygen kati nze banzija ku TV n'ensomesa bino ebintu by'amazima mbasobola na Kyagulanyi mba mubulira kituufu ate kati yateredde agenda kusabira Besigye ne mmala kubavaayo kubatabukira
nze I'm an asset in Uganda ni Why it was in the plan? mpuliriza I'm an asset nupu ekola ebintu bya kigwira tebayina bantu bagezi ba think tank ate bagala kuwuliriza bamanyi bagezi they are busy for nothing kati mu myaka emirala 10 era bagenda kuba bwe bati mukatana mugulu batajje kati Kyagulanyi kyalina okolo kimanyi kunoonya buli muntu gwe yanyiza namugamba n'ebiri byaggwa tudde mutu situle ekintu kino tusobola okufuna enkyukakyuka kale Kyagulanyi ateekewo pressure agaba n'obuyinza ne Museveni wabeewo embeera international community etulega Museveni kati Kyagulanyi prime minister esobola okukkiriza ate kati agenda kukola ki era bino byonna singa nabadde mabega wa Kyagulanyi nandi mugambe tuddeyo twetondere buli muntu va kuba n'abasirusiru bana aba social media tuddeyo twetondere buli muntu abanaddiini obwakabaka bayisamu nekyabazinga eggaali abolaba bakabaka bonna tubaengejinge twegeginge babajjo bampuuga bonna tubasonyiwe ogwo niwo bambega tetufaayo kubanga mbega era okola n'embega tosobola kugamba nti wako mbega bajjo mbega mpuuga mbega kubanga watasobola kuhandolinga bambega kitegeeza toli mukulembeze Museveni bamugamba kayihura akubega ne Kagame yagamba sijja bbawa byama babege nasigala ngera akolagana nabo kubanga omanya nti ndi mbega tompa byama bulankozesa ekyo kyoyagala kati omanye nti bino ebintu byekyana ekito ebyobutasoma tubijjeewo tonombega tutuule tubalage nti omusajja wuno agala twala ettaka omusajja wuno agenda kuleeta omwana ku ntebe tuve mu bino empalana ze tulimu ffena tuli bukoko twegatte mukatana Museveni asobola okuvaako naye kati nga tonadda va mukupakuka Profesa abanga asobola owulirizanga nasitory y'omwana neyafiira zonzizamu ebyo bintu tusoke tukoleke mu by'omwana okufa yamanyi ne taata we ompulira buli kyenkugamba kati kyenjagala tukole tuve mu kukyamukanga obukyamusi buli ayagala okumanya politics akubire bajje essimu ajje mu Bajjo University Bajjo University zina university bw'ojja mu Bajjo University nja kuyigiriza who is Museveni bw'omanya who is Museveni ojja kuvuganya Museveni nzakajenya kali najjanga ku TV nempe mulancha wenula najjanga ku TV nenvuma abantu abakulu nkyabavuma nkyo kyana bali mvuma omuntu nga tanvumi nzo akwanze ni n'obusuku